Kisazi omusazi huyo bamukutenga ali omuntu banaye omusazi amutwala banaye omusazi huyo bannange gwe muleke abadde ali mukulya amumuleka jammu nebona amukuba tajjamu bannange afali mumugyewo abadde ali mumulya amulidde yenna amulumye mumwano amulumye erumye yenna bannaye tufudde abeekumidde ku Soti TV tusanyusa okubanga atubasisinkanye essaawa zino. Unveiled Experience ye programu mwoli Abannayuganda bangi mwalabye akatambi ako ke tutandise nako nga tukabalaga nga waliwo omusajja ategeera ow'emyaka emikulu ddala agenda maaso n'okulayika nti asika omulambo ku kabangali ya poliisi era nga mulaba agenda maaso n'okuguluma emisana attuku. Embeera eno twabasuubiza nti buli kintu we kibeera tukinoonyereza ne tukibaleetera. Embeera eno yawaliriza poliisi n'ab'ebyokwerinda n'abakulembeze ku kyalo kye twazidde oluvannyuma nti Kayabwe okubanga bayita n'olukiiko n'olukiiko lw'abataka abatuuze okubanga battanya ku nsonga ennyingi ezigenda maaso n'okuluma abantu, naye okusingira ddala n'ettemu erigenda maaso mu kitundu kino omuli abantu abangi abagenda maaso n'okubanga battibwa ng'ate n'abattibwa bagenda maaso n'okubasibako obwayi. Lwaki abattibwa basibwako obwayi? Naye nga mu kusooka tunatuuka mu kigenda okubeera mu lukiiko katusooke atwogereko n'abo ababaddewo nga balaba omusajja mukulu ono ng'agenda maaso n'okubwebwena omulambo ng'ensi yonna etunula kiboko bazimukubye nga tawulira. Buli omu yeebuuza kiddala ekyabaddewo, buno busezi oba kitambo kyekyabadde kimutembye. Taata tusanyusa okusisinkana tukitegeddeko nti obumu ku butambi ensi bwegenda maaso n'okulaba buwa bukutte. Kyabadde kitya? Empozi nsooka obasanyukira Soti TV. Amanya gange nze Katalita Swaibu ow'Engando naye nempangalira mu Kayabwe. Impozi bwe bakwata muli w'abantu bamukwatanga aido kyenkana yajjanga musibe ne bamuta twali tukyali awo ne baseewo omuntu ennabusanke. First of all twalinga balabi nti naye azze okulaba ku mufu era kabangali we yajja naliwo nze kennyini ze yasookerawo. Twakitegeddeko nti omukazi oyo yattiddwa bbaawe. Kituufu yattibwa bbaawe era yali abeera ku nnyumba za Meya Kasule Zedi ow'ennabusanke, Meya waffe nawafumbira emmere era bbaawe bafuna oba obutakkaanya n'amuttira mu nnyumba n'amala n'akuba essimu n'agamba abeewaabwe mukazi wange ntabuseemu naye mmusse era omwami oyo bamunoonya ku mawulire yonna. Mpazinzeeyo ku mbozi y'omusezi. Omusezi yajjanga mulabi era ne tubeera awo twekenneenya ngenda okulaba akutte omuntu amubikkula. Yamala omubikkula buli kimu n'amwetegereza, buli kimu n'amukola ki ngenda okulaba amusikaasika essaati. Bwe yamusikaasika essaati n'akola ki ne tumugizaawo. Kibeera kitususeeko nnyo nga onoogamba
kitususeeko then first of all netukola ki tubeera tukyali awo n'amubikkulira ddala weyamubikkula n'amuluma ebbeere weyava ku bbeere n'agenda mu makkati we ow'obuntu bwe n'ayagala obbuluma then yamuluma n'oluki n'olulimi naye ate then netumala netumugjayo netumuteeka wali netumanya nti akakkanye twali tumazeewo dakiika nga 5 first of all n'alinnya kabangali neyeebakira omuki omulambo n'addamu kiri kyeyakoze eki ng'aluma omulambo emisana ttuku omulambo emisana ettuku zaali ssaawa 9 then netumugjayo netuyita poliisi nayo neeraba ekyaliwo era weekyaliwo netukiteekateeka bulungi nnyo naye neemulaba omuntu akubadde ekitambo tekyewalika buli muntu yali ate ekitambo baabagamba w'omuluma wakuluma nawe ekitambo kikola ki naye nafuba nnyo omukwata embadiya sobole tukkakkane naye ekitambo kyagaana kyayongera ki maanyi n'olwekyo neyeyambula empale n'agisuula wali n'ajjamu ey'omunda n'agisuula wali n'atandika okulaga obuki obusajja bwe neweyeesooza weyekola ki n'azina kale embeera eyo yaliwo ate ekibi n'amala n'ayitiira nnyo kale ekitambo nekimutisse nnyo oba nakyo wekyalaba abantu nekikola ki nekitikka nekyeyongerera ddala kati awo nekitaba n'agenda ku ssero y'amafuta n'agijjayo n'anywa amafuta ne bamukuba emiggo ne tumusikayo kale embeera eyo ey'ekitambo weeto weyayitamu ate bikkula yamala omubikkula buli kimu n'amwetegereza buli kimu n'amukola ki ngenda okulaba amusikaasika essaati weyamusikaasika essaati n'akola ki netumugizaawo kibeera kitususeeko nnyo nga wonoogamba kitususeeko then first of all netukola ki tubeera tukyali awo n'amubikkulira ddala weyamubikkula n'amuluma ebbeere weyava ku bbeere n'agenda mu makkati we ow'obuntu bwe n'ayagala obbuluma then yamuluma n'oluki n'olulimi naye ate then netumala netumugjayo netumuteeka wali netumanya nti akakkanye twali tumazeewo dakiika nga 5 first of all n'alinnya kabangali neyeebakira omuki omulambo n'addamu kiri kyeyakoze eki ng'aluma omulambo emisana ttuku omulambo emisana ettuku zaali ssaawa 9 then netumugjayo netuyita poliisi nayo neeraba ekyaliwo era weekyaliwo netukiteekateeka bulungi nnyo naye neemulaba omuntu akubadde ekitambo tekyewalika buli muntu yali ate ekitambo baabagamba w'omuluma wakuluma nawe ekitambo kikola ki naye nafuba nnyo omukwata embadiya sobole tukkakkane naye ekitambo kyagaana kyayongera ki maanyi n'olwekyo neyeyambula empale n'agisuula wali n'ajjamu ey'omunda n'agisuula wali n'atandika okulaga obuki obusajja bwe neweyeesooza weyekola ki n'azina kale embeera eyo yaliwo ate ekibi n'amala n'ayitiira nnyo kale ekitambo nekimutisse nnyo oba nakyo wekyalaba abantu nekikola ki nekitikka nekyeyongerera ddala kati awo nekitaba n'agenda ku ssero y'amafuta n'agijjayo n'anywa amafuta ne bamukuba emiggo ne tumusikayo kale embeera eyo ey'ekitambo weeto weyayitamu ate mpulira mu bigambo ye ow'ekitambo bamuziise baana ali kuyikweta ngendo mulaba omubitabulwako baabwe bamwambaza bulungi bamugyeyo mu kaduukulu we baali bamukwesa abapoliisi ne bamutwala abeewaabwe kyogamba omusezi
alabika mu katambi naye yafudde. Omusezi oyo yennyini alabika mu katambi yafudde mu mazima. Nze kennyini ze yakwata akatambi ako alina nze kennyini eyalaga nti azina waati ne waati, era obeera ondaba nali mu tisati yange eringa eya kyenvu neringa ya MTN, era nze yabalaga engeri gye yali azinamu neneesooza gye yali yeesoozaamu n'okwekomba kwe yali yeekombamu n'alabye omulambo kuba yatandika kugamba Jeneti wange wuuyo Jeneti, n'atandika neyendisa obusimu n'ava mu busimu n'atandika okwesooza, yatandika okwesooza n'ayeebakira omulambo. Naye nga yagulya omulambo gwo ekifu yakirumira ddala n'omusaayi omukyala agwamuvaamu wajjawo n'ekituli yamuliira ddala si byaki yamulya. Tuli ku Unveiled Experience abagenda maaso n'okutulaba tukuze e Kayabwe yewabadde embeera eno ey'omulambo ogwo ogwabaddeko omusezi si yeyokka ebaddeyo, waliyo n'embeera ate etiisa ennyo nti abantu 23 asofa bw'oyinza okubala mu mwaka guno abagenze maaso n'okuba nga battibwa mu Kayabwe mokka Town Council, naye ng'enzita kumpi y'emu. Ku buli gwe batta bamuleka bamusibyeko akaayi oba nga bamusibye ekyayi. Ekibuuzo kiri nti ani atta abantu b'e Kayabwe? Nga bw'okyebuuza bwenkyebuuza, ebyomusezi nga bimubira bibi ebyo byabadde bingi nnyo, ng'atabuse ng'alabye ku mulambo oba yagutegedde atya ng'ayagala gulira kabanga lya poliisi e Kayabwe. Ne tutindigga okulabika nti tunoonya ekituufu wekyali, era nga yemu ku mbeera eyayitisizza olukiiko lw'abataka oba batuuze lwe mulaba lugenda mu maaso emabega waffe. Ebiri mu lukiiko nga bwe nkutegeezezza gwe beera bubeezi ku Unveiled Experience, ebeera ku puroguramu eno buli kimu ogenda kubanga okiraba. Ani atta ab'e Kayabwe? Ani abamalawo? Ani abasibako obwayi ng'amaze okubatta? Bagenda kubanga ate bayambibwa batya? Byonna tujja bifuna nga tugenze mu batuuze nga boogera n'ab'ebyokwerinda bonna abavuddeyo mu disitulikiti y'Empigi okulaba nti bataasa. Katono nnyo nga tetunagenda mu lukiiko, ogambye enfa yaabwe ebeera etya? Mpozi enfa y'abano abatutte eno mu Kayabwe tebatta muntu atanyweddemu ku mwenge. Kyemmanyi onywamu kkenge ne bazuula nti oyo mutamiivu oba swaibu kangeze banzita, naye mu nzita gye batuttamu baali tusenti mu nzita batutta mu nzita ennuŋŋamu ng'amazima batutta bubi batya bakuba omutwe guno ogulaba guno ne baguvunza gwonna ne bakufumitamu n'emisumaali ne balembeka omusaayi. Fasiti we babeera babattidde era si we bakola ki we babateeka, we bamala okukolamu ekikyo kye baagala ne bakuteeka wa wala oyinza okulabikira, bakusembeza nakumpi naki nawammwe oba zeeni bakusembeza kumpi naku kkubo. Naye ennuma gye nnumamu batukoonamu emisumaali ne bakuvunza wenna omutwe okuleka abe wamwe ne bamanyi okulaba nti ebigere bifaanana we bati oba empale yayambadde we bati zeeni kwe bayinza okulabirako. Naye neyo enfa eri mu Kayabwe. Tweyanziza nnyo tweyanzeege, olukiiko lugenda mu maaso munzikirize abatuuze be bateesa ab'ebyokwerinda be bagenda okwogera okulabye nti bataasa ekyalo kino oba ebitundu bino ku batemu ababatta. Kati bitulinda okuwulira, katwegatte ku batuuze n'abakulembeze ate oluvannyuma tujja kudda tubasiibule. Olukiiko era lutandise mu tebinanyini Frudi So TV sebo tukwaniriza ne tiimu gy'otambudde nayo. Tuli mu lukiiko lwa byakwega era mu byonna kitubadde tuyina tubadde tujja tukaabira abakulu abayinza okuyambako okukakanya embeera eno nga bweri. Ebibuuzo ebibadde bitubuuzibwa ne bakulembeze bannange bonna bwe tufuga Kayabwe Town Council bibadde bingi naye nga guge mazima no answer. Naye nze bwe mba ntunula tugenda kufuna answer entuufu, bwe mba nga nkakasa tugenda kugifuna. Era nga mbasaba ebigambo mumanyi nnyina bingi naye mmanyi nti mulina ennyonta y'ebigambo bingi n'ebibuuzo ebigenda okubuuzibwa abantu bano. Ffe twegaanye ffenna ebigambo by'okubaddamu ne tugamba nti bakama baffe kabajje batwanukule ansa zaffe ezituli ku mutima mu mbeera y'okuba nti tuli mu maziga abantu batuggwako. Tewaliyo nsonga ndala yonna etukuŋŋaanyiza bweki
maziga ge tulina n'abantu abatugendako mu ngendo etali nno nnuŋŋamu. Amanya mwenda mugamanyi Abudu Munyami mu bwe twali badde twonoona nga ffe abakulembeze. Go ge mazima ŋŋambye olwaleero tewajja kubaawo mukulembeze gwe mujja kuwulira nti awasipikize olukiiko nduguddewo bakama baffe batwanukule batubuulire tufuneko ku buweerero bwe kuba kwebaka bwe kuba kulya emmere etukke mu lubuto. N'asanyuka nga buli omwana akwata akazindaalo akakozesa mu buyinza bwako n'okuwaŋŋana ekitiibwa. Bw'aba mukamange nga yakutta akazindaalo ng'alinawo kyayogedde ku sayidi nga tekikusanyusiza toŋoola. Gwe bw'olya nga tekikusanyusiza toŋoola. Njagala mukkirize mbasomere ku bantu be tukyajjukirako abaakattibwa mu tawuni kanso yaffe. Asooka nja kusookera ddala n'ali Karenti gwe twakaziika gwe twaziisa eggulo ye muganda waffe Ssekitooleko. Nsuubira tewali amubuusabuusa. Tulinawo Kapenguliya twakubiri. Tulinawo abantu baffe babiri be battira ku mafuta wali waggulu, omu ku sayidi y'amafuta omulala ku sayidi ya parking ya mukulu Saamu oba munootinga oyo abakumeka abo bana. Ne tubeerawo ne mukadde waffe Lupaapiira, suubira tewali atamumanyi. Abo bameka? Ne tubeerawo ne mukadde waffe muzeeyi wa waggulu eno w'omugenzi Mulengeezi. Ne tubeerawo ne Brown. Awo no Brown oyo yali akola mu faamu ya Mwebesa. Awo batuttirawo abantu basatu abawa Mwebesa. Waliwo Brown ne wabeerawo Kagulu Moja, abasinga obungi gwe bali mumanyi. Maama tomumanyi? Gove Jandira oli neighbor waabwe. Mwiza oga nti amawulire ge tubawa si matuufu. Ne tubeerawo ne omwami baali bamuyita bwe twagenda okufuuza ebintu ebyo byali alina yali mu kiga. Ono baamusuula okuliinaana ennimiro ya Mukulu James. Mukulu James namulabyeko wano nga bamutadde mu kibayiti. Mukulu James wali emabega gwe mujulizi wange bye njogera bituufu. Aha. Ne tubeerawo ne gwe baasuula ku muzikiti gw'Emmanga eyali atunda obusero oba mubala abo bameka? Tuli wamu. Ne tubeerawo ne Kalifa. Tuli ffenna. Ne tutambula ne tubeerawo ne mutabani wa Muzeeyi Kabuye ow'Enkozi Akande. Yes, very good. Ne Muzeeyi Godi ono baamuttira ku lw'Ennamirembe opposite ewa Muzeeyi Ndawula ne bamusiba ku Twatwa. Abo bameka? Ne tubeerawo n'abantu babiri bano baali baana b'e Bukoonoka, baana babiri. Ndowooza tuli ffenna. Ne tubeerawo n'omuntu omulala baamuttira wali okulinana factory y'Abachina mu Kalitunsi okulinana mu Kulukambugu ne bamusiba mu gundi ezo mu kamwa. Ffenna twamulaba. Akaayi. Bakadde bange mu bufunze njagadde obbawaako kino abawulira amawulire gano mukakase bye twogera kisi bya lugambo. Kati n'olw'ensonga eyo njagala okuzzaayo omuzindaalo guno kuba tetwagala nnyo olwaleero kumala biseera. Twagala olukiiko luno lubeere lw'abantu tuwulire endowooza yammwe kuba ebikolwa ebyo ababikola tebava mu bbanga bali mu ffe tusobole okusalira wamu amagezi. Bakadde bange nga mmaliriza erinnya n'eddoboozi nze Kakomo Habati Chairman Jandira. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Erinnya nze Nsubuga Emmanuel nga nva Jandira gye basinze okutta abantu abangi ku muwendo gwe boogedde. Chairman wange weerabiddeyo omusajja omu gwe baasuula mu nnimiro y'abasudde. Oyo yafa lwa bwavu bwa poliisi teyalina mafuta.
twamutuukako ng'ayavula bamutwala ssaawa 8 kabanga life twagisindika twagijja Katonga. Ekyokubiri, mukama wange RDC bino si bya bufuzi, batutta buli kkala eyasomesa ekitoleko mukwano gwange wenyalimu naye obadde omuwaaki tagivaako. Ebino si buddiini, basse Lupapira musiraamu, basse Edward mukatoliki, bino si ggwanga, basse Abaganda, basse n'omusajja omunyankole eyali atunda amata. Tulina kubeera wamu n'omukiga. Ekyokubiri, tusaba kyovulaba nze nabadde njogerako n'omukadde oyo namugambe tutandikirako mwefuga waggulu. Poliisi mutwesonyiwe ye Kayabwe, banvu bannaffe nabo bagenda basibamu obwayi. Tubadde tusaba mututuukire wa pulezidenti atuweereze ku kibinja kyennyini ekika ky'abagagga, ekika ky'abantu bonna. Ekyokubiri, mututeereko nga bwe mwakoze ekyekaseese okutendeka ababeera DU, naffe mutukubeera DU. Naffe twetendekera abaana abafa bamanye ensiko wano okwetooloola, tufune ebeera DU okuva wano batukuumire ekyalo. Ekirala bateesa okuggala bizinesi n'amabaala naki. Nedda mukama wange, tetugenda kwekuumira tutya kubawonyaawo. Tuli basajja kati ffe tuli mu nnyumba, tulese bakazi baffe mu nnyumba, tugenda kusigala mu Kayabwe. Abasajja omutwalo gumu gubeere Kayabwe tukume poliisi tubali tosobola tukuuma. Okufumba omuugi mu bufumba ensi Buganda amaze okufa nga sinyeddeeko, twagala mu bufumbire awo tunywe. Mukulu mwanje tuwe ebisiki twokumira ekyoto nga n'abamu tukyaliwo. Abaagala twita balondengako awo kati batufudde nti battabaavu ekyo bajja basaba omugagga banone yiga banone aliwaani, bwebana abasaba omunene banone musese, bwebana abasaba omuddugavu bantwale. Nze ndyayo ki? Tuli bamuleko abamawokota South, tuttiddwa abantu 30. Omubaka waffe looya tajjangako wadde tukubagiza wadde okubaawo. Omulala yandikyogedde naye nze namulonda, nze namunoonyeza akalulu, nze nakuuma byalafu omuze. Omuntu akuuma byalafu omumanya waali wadde okuziika wano. Tuziikwa mmeya mu bantu ab'ekitiibwa, tuziikwa giiso waffe RDC. Bino bitwale, tetugenda kulinda nga gawunda bwatuga tuddemu okufa nti ate twekyange twetandika kati tetuva mu kibuga. Tuddeka namba 2 yes namba omuwene yaliwa. Bakama wange ab'omu Kayabwe mwempangalira amanya agange nze Manerenda Swibe gwe mumanyi. Ekinyuma abapoliisi bawano katalita Swibe kale bwebawandiika, abapoliisi bawano bannamwandu bwe battidde abasajja bonna mugende mufumbirwe poliisi. Olina kufumbirwa poliisi obakutte bajja kukola mulimu gwabwe. Nabadde oziika muganda wange Feki, emmotoka ya muganda wange Dawuda yekolobodde emmotoka ne tuvaayo Katuli. Mukulu Kigozi yabadde maaso, Chairman Kakoma yabadde maaso, emmotoka ne tugivuga lwafeesi ne tugenda. Twabadde tutuuka mu tawuni eyo gye sitamanya bamuwere oba buwa, bali bazze batugoba. Bagenze ne bafuna poliisi ne bayingira mu mmotoka eyoyo, batugobye ne tusalako ekikulo ekigenda Gombe. Twabale tugenda tuuka awo simanyi abayitawa Nkonja, twabadde era n'oyo ne batusalako. Lwaki tusazeeko ne basobola okutta abantu tebabanoonya, ne bitalipayiramu makulu babanoonya. Lwaki kinyuma nnyo? N'ekirala muleke kwesa bulwa bwammwe obukuuma na buyala. Siyinza nzitowa naye mu bantu nzitowa.
Omuntu w'enkoko bamuleetera poliisi. Nze ni musiraamu abba embuzi bamuleetera ki? Poliisi. Lwaki temuyiwa akakodyo kalala kamusobola okukwatirako abantu abatta abantu okusinga n'otambula ogenda wa Shaibu nenayisa luusi mu kkubo eyo ne batiddemu omuntu nennono owange. N'ekirala bwe mubaala mwambadde kombati naze agambadde eyoyo ey'amagye gy'alimu mu mazima munnoonya ppaka kunfiirako. Nemuwulirizi nina mundu munnoonya mu mazima lwaki omuntu oyo temumunnoonya kireka mumumanyi. Munansonyiwa kwogera siina kyendi nekyereka mukola ki mumumanyi. Wali mu lukiiko lwa Nuutu ebuwama mwatuleetera paatulo 6 kansamaga taimuka poliisi enna batuleetera paatulo mmeka. Lwaki abitalimu magezi kuleta paatulo anooza ne puroguramu kyebigambo byange. Kamera zakwata ababbi abo nga tetwabalabako mbeera batimba ebifaananyi byabwe. Era mwakolawo ki? Kuba omusirikale yali akuumayo obudde bwe bwogere bamusibayo ennaku 2 mukadde ako. Ekirala abantu be battira wali eri waggulu ku sheero ne ku paakingi. Kamera zakwata okubawo kamera bweziri. Poliisi yasituka n'egenda n'ekwata n'ekebera netwala disiki ezikebera okunoonyereza okwo kwakomawa. Twagala tulabe ku bifaananyi byabo bwe baakwata mu bitimbe nga tubiraba. Kaweesa bwe baamutta batimba ebifaananyi by'abantu abanoonyezebwa baamutta. Lwaki ebyabo tebabitimba nga babatta nga kamera zaabakwata? Ekirala kyenjagala ekirala kyenjagala okwogera abantu sabo misa DPC ne RDC twagala tuve wano eno ng'abantu batangadde kubanze mpangalira mu Kayabwe ndi mwana wo wano mu Soweto. Abantu bangi ebigenda bigenda bitiŋŋana nga bagamba nti mu Soweto wava abatta abantu. Kaakati njagala DPC muve wano nga waliwo omuntu afuddeyo n'ayogera alumirize tuwe naye omwana wa Soweto mu bubbi bw'ogundi oba mukutte omuntu ati ave omukitegedde bw'abaanu tebenyini twagala tumwekwatire ate tubasamu tukkirize twenga Abasoweto twabagala okkulira okukuuma banekyo kubayo poliisi alemedde okukuuma. Mulekewo abasirikale osi okuva ku poliisi e Kayabwe. Nze omudde okujja nze ekimanyi mugenda tukwata katera mutewerera oyamba kakasa omuntu badde n'enkwatibwa Sempala ne badda ku poliisi nga siinamu emitwalo 10 nze bajja kunvuga bantwale mu kkooti osanga amaze nti bamukwate nga bamukwasa nange al'okulwala abaamu n'emitwalo 5 bajja mmuta. Lwaki mutuggyako Soweto atalina ssente ne mumusiba? Mututangazeemu nnyo siyalina ssente kibaisajja b'abeena. Tukomewo. Naye mu kitundu kyaffe kino tulinamu ekizimbe awo waggulu. Ekizimbe ekyo kya bulabe nnyo 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 nnyo. Kyagwa okuzimbibwa nzigi temulimu bantu. Naye buli muyaaye akawungeezi obalaba nga basala ekkubo bagenda waggulu awo. N'ebitooke ebyo bikoze kyamaanyi nnyo okutukuumira abantu. Kituufu kinako okumanya obukakafu mbuyina. Njogera obukakafu iso alina kyamanyiiko ku nsonga ezo. Abamu nababega era waliwo n'omuntu gwe bajjamu giso ensonga ezo zonna zikola ki? Ennyumba eyo waggulu naawe nabigambako ne
ne chairman abikola ki abimanyi ebeeramu abantu akawungeezi yawo manya gange nze Namutebi Joelia sibuka mukayituse Mama Layira gwana erinnya ly'ettuufu ekiteeso ekyange kye mbadde nteesa mbadde mbasaba abakulembeze baali tuwadde obupapula olunaku lwaleero ng'akabokisi ne tuwandiika ku mannya ag'abantu abamu agatuluma kojjawanga olupapira gwe battannyuma tweyanziza nzirayo katono nnyo ku mwami gwe batta wali Godfrey yali jjajja wange mu kumutta mu kifo ky'okunoonyereza abula bazzanga nze bali bwe basuubira baani abaamusse obudde obwo nange saaliwo bampita ntijawo bamusibye akaya yali kutwa yafudde ate badda kunze kwagala nze nkole obujulizi poliisi yawano tekyalina mulimu gwekola wabula okwagala ssente mubati bafebekako okutwalira wali yabisinga okutuluma ebituluma bingi kati ojja kukwata nakagwa nsobola okubafuna emitwalo emeka 5 ojja kukwata kiita oba kitto tajja kufuna emitwalo 5 olwagenda alina ebuwama naye nga batutta babaleka mu bbo baki bennyini nina ennaku ku mutima amanya gange nze amuddako gwaddako gwe basse temulabako aba bamemumuleka nze nakaweesa resite mwanyina ze bamutanga ennaku z'omwezi 10 omwezi guno nina ennaku ku mutima olwa polisi yaffe tukulembera eyeeka yabwe baatuuka ku ssiini nze bankubira manti wano Kayabwe ne baŋŋamba nti mwanyina baŋŋamba kapenguliya yeetuze ne mbabuuza nsonga lwaki nalinnya booda ne ntuuka ewaka ngenda okutuuka ewaka nga baŋŋamba nti akaayi ke kakoze eki tekamuse mwanyina ze n'agenda ku poliisi ne baleeta poliisi baatusaba emitwalo 15 ne batugamba mulina okuteekako emitwalo emirala 5 kubanga olwali lwa Sande dokita takola ki taliyo nze kennyini nakwata emitwalo 15 ne tugiwa nga bateekamu amafuta mu mmotoka ne tugenda ne tutuuka Egombe bwe twatuuka Egombe omwami sinnamulabawo wano yadde ebbali ne batuuza ebbali nali ne mukulu Kenya oyo n'atugamba nze muzigiramu luddawa eyo poliisi ne tumubuuza ate ekyaki mwatugambe mwetaaga emitwalo 15 mukulu Kenya oyo yaŋŋamba tukwata yadde n'enusu 10 bantwala mu kasenge ne baŋŋamba tukoze tutya dokita yeetaaga emitwalo 10 ne tubagamba mulinde dokita akole ki atuuke dokita yatuuka atusaba foomu gye tegyalina okukola ki okujjuza kyatukuba enkikwe ng'omukulu gwe twagenda naye yali atukulembedde wa poliisi foomu yaleseeyo ndala simulabawo taliiwo foomu nga ki nga ndala gye yaleseeyo dokita n'atugamba nedda buno si buvunaanyizibwa bwange eno foomu gye muyina si gye nina okukola ki okujjuza foomu gye nina okujjuza eno foomu gye muleseewo dokita wa poliisi eyatobezza omulambo yalina okukola ki okugijjuza twakuba essimu ekayabwe ne batuwooleza foomu endala naye ng'omusirikale bwe twagenze naye bwe baatuwadde yatuleseeyo twali tugadde n'omwami patro yeyaawa eya poliisi foomu baagituleetera ne tubagijjuza ne tuleeta omulambo gwaffe awo wenyini njagala obabuuza ekibuuzo omusibe beyiro bagimuweera ku poliisi oba bagimuweera ku kooti ekyo kyonna kyonna poliisi booni nagimubuuza mumuwadde poliisi booni nedda ne baŋŋamba bakoze eki bamuwadde beyiro tututte suspect ateeberezebwa ne mubuuza munoonyeza ekimala okuwa omuntu oyo ani amweyimiridde ani amanyi gy'abeera omutadde otya nze yawaaba omusango nga siriiwo ojja kujja mu woofiisi mbannyonnyole naye nga n'omutemu waali kakyayaayaata twali yalekisi
simwogera ikirwate nkesiganisa baŋambye nkesiganisa nagenga waali sigulabayo mukooti kuba ne mukooti tebatuyitangako genda kuwoza namuti aliwa wiikeki oyabankoko bagundi bonna bano abadde abaami bali mu makomera boku lwaki tebabanoonyerezako nga bali bweru mu deni etwala ebbanga bambu nnyo tetujja kusobola kusiba kukuma musiba oyo ng'ali mukomera tunoonya deni girawa tuyanziza ebibuuzo ebyo basatu kitegedde kya DNA saayitulira okunoonyereza emisango njagala omusiwa oyo ng'ali mukomera tugende kwenembe ku mulengezi kwe nali nsuubira nti okusinziira ku bukugu bwa poliisi kwe tugenda okufunira omutemu yali mu saati njeru ne bagikwatako bwe batyo omusaayi engalo 5 nga zonna kweziri ebiseera ebyo osi gwe twalina yabadde mwami ani n'amala niŋŋamba nti tugende tugulube neki n'esaati kubanga ebyekumu bikoze eki birabisa naye buli wagoberera ku nsonga eyo kyagaana ensonga gye ŋŋendako endala bwe twawulidde omwami oyo ng'afudde twatuuse mangu ku siini era neebaza vice chairman kubaze bwensula ye landiroodi wange twatuuse mu kitundu awatuuse enjege mu bwangu ne tugenda ne tumenya ebiti ne tutandika etteekawo bwe tuti nga tuziyiza abantu okukola ki ogenda ewali maiti nga tusuubira nti poliisi egenda ereeta embwa etandikirawo okunoonyereza oba okutakweka bujulizi bonna okwekwasa nti abantu bakoze eki bagenze bulijjo we bajja bagamba nti obwedde siini mwagyonoonye siini yayonoonese osi ow'ekayabwe bwe simanyi mannya bwe yatuuse yakoze bw'ati ebiti n'ayitawo n'ayingira n'agenda n'atunula ku maiti n'ebigambo nze nkakasa bwe mbanga nawulidde bye mwawulidde bye yatugambye si bye byabadde bimatiza omwami avudde waggulu agambye nti omuntu eyaba yafudde baba bamukutteko engalo naye nakinyonyodde wa poliisi ne mugamba bw'aba eyafudde eyamuse yamukutte n'engalo n'amwona namutuusa wali talina fingerprint teyewandiisa talina ndagamuntu ani atalina ndagamuntu waneeno fenna tulina amasimu kubanga eriyo togifunanga munira bakimanyi mu Uganda muuli bw'obanga tofanga nze nkubuulira bw'obanga obadde wassa munene bakunoonya bw'oba nga wassa munene bakuyigga naye lwaki fe abawansi bwe tufa temufaayo fingerprint si zino zenkakasa nti bwe mba nnakutteko kintu era ekibajjawo bwe batta abavubuka bawali neetegereza bulungi buli kimu ekyakolwa abasirikale bajja ne bajjawo akasaale ejjambiya emigo tooki byonna baabitwala ebyasangibwawo mbuuza babatwala byaki nga bakimanyi tebiyina mugaso omusirikale nze gwe nannyonnyodde wali yaŋŋambye nti wano tetuyina busobozi busobola kuzuula binkumu hawo bijja bitya ku banene nga bizuulwa nze nkakasanga singa abadde munene nga yafudde ekiko ekyo kiba kisobola okuzuulibwa nti gundi yeyase gundi endagamuntu twawandiisa zaaki mu nsi endala nga bitegeerekekwa akisidenti zigwa ku kkubo n'osanga omuntu nga yatomedde munnenge yatomedde yabadde mu nsobi batomera muto wange ne bamumenyaamenya yakawona bamumenyamenya omusajja najja ku poliisi twali mpigi twali mpigi ku poliisi omusajja n'atuvuya n'agaana otuliyirira kyemani kamaleyo omusajja yasooka n'agaana otuliyirira atunyigiriza olw'okuba alabafe abagenzeyo tuli baana nze yagenda nze yali omukulu abasikadde nga be bato n'atunyigiriza lwaki fe abawansi tunyigirizibwa twafunye dipisi omupya poliisi ensomesebwa era balangidde abasirikale abali b'enguzi baseera banyamuka tukomewo tulina okubeeramu tulina okugiragiramu ne tujja kubeera kunyiiga amanya gange wampita ayesiga Anet eryokusatu Nnaalongo kikube nga neeyimirira abakawo nabo ku nsonga eyo
ababiri balenzi nze mukazi owokusatu kubawonyeewo mwena ku nsonga yaabo abafudde betuziise abawonawo waliwo Sebbowa oyo bamukubira eri wansi ne bamukuba omutwe gwonna ne guzimba bwe guti n'abalemerera okutta nannyini luggi n'akonkona n'abasanga. Owokubiri yali nze ekyantuukako nga tanaba kutifuna nze namusooka bamuyita Juma ng'akanika wali ku poliisi makanika w'oku poliisi wali e Kayabwe naye baamutemula n'atasobola kufa. Kati nze ow'okusatu bwe kyantuukako Kayabwe mazeeko emyaka 8 bwe kyantuukako nagenda okwala ku poliisi natuukayo amazima akagambo ke baŋŋamba ne reference esawo ya leero njirina ewaka kammalamu amaanyi ne nandibadde ng'omutemu oli nsobola osika ekifaananyi okumwogera baŋŋamba ne baŋŋamba olabika olina gwe wakoze eki gwe wakudde bannange okabuuza akabuuzo gye muli kati ne bana abasajja balina be baakudde n'ensonga eyo ebyange byebyo kati ne bwemba ndabikiddeko mu kamera yagala okunzita asobola ebyange nabikwasa Katonda akuume. Mbadde sirwa kujja mu lukiiko luno naye nzize olw'obulumi bwe nnina. Omusajja owange omusirikale y'omu gwe batta bwe bamala okumutta ssebo RDC diputy RDC we yajja ne tudda mu footage ebifaananyi nga mwebiri oli bwe bimala okubeeramu ne babitwala ewa ku poliisi mukamango n'asonyiwa DPC oli mutesi kumanyi kubanga nze neewuba entambudde emirundi mingi nga nina obulumi. Omusajja namujja lugendo okujja okukuuma baganda be bajja ne balwa footage nga mweri era ne bakakasa ne baganda bakitutte bakola investigation natambula emirundi ng'ena neetuukayo ne muŋŋamba nti naaka tekuli bifaananyi mu footage taliiko. Obunafu buli ludda wa wano mu Kayabwe tulina kamera emu yokka okuva wano wansi waliwo kamera kuipati waliwo kamera ku famasi waliwo kamera ewa muzeeyi waliwo abalina kamera wano bangi bulidde. Obunafu buli luddawa mu poliisi mwalayinza nakola investigation ne mumanya nti no kintu kigenda mu maaso nokigenda mu maaso bannannyini bufujja natwala omulambo nakati bakyammanja oli olujuzi baabulaba baalaba nga omusajja waabwe bamutta naye n'otuuka ku poliisi ne bagamba nti kamera n'akalifaanyi tebiriiko. Ekyo oyinza okyogera mu bantu abantu bwe bagamba kaakati nti abantu ababatta mwe mubamanyi baba bakyamu. Omuntu afe ng'alwadde ng'omulabiriddeko n'omanya nti kati Allah ageze naye omuntu n'abeera ng'abadde atambula wali ne musanga kiwuddowuddo ekyo kikwatirako ddala kitumaliramu ddala amaanyi kyenva nsazeewo nti mu mbeera yonna nga security eri wano kanneesitule tuve wano oba tuddeyo ku mayumba 10 twekuumira ebyalo byaffe ekyo mumpagire tutwale obuvunaanyizibwa obwo. Tosobola kufiirwa asooka n'ofiirwa owokubiri n'ofiirwa owokusatu ng'asobola n'okulumika essimu yo ne kyoyogedde ne bamanya kyozzaako ne bakunona mu nnyumba ne bakusiba ne tomanya okumagitamente bwekiba nga security eremye poliisi eringa etaliiwo ng'eringa nnyo naye kyojja kumalawo kyekindeese bannange. Nze njagala kulembera balamu era nze ntereeza nsonga za mpiki nerowoozezza oba tookize tutalina oba gamba okize tutalina nzize nazo tubeewo ne twewambira ekitundu kyaffe ekiba nga kigaanye. Tetusobola okugamba nti afudde tumututte poliisi omukebedde basemutte n'owokubiri najja ne mukakasa nti bamutuze butuzi ekiwudiwudi ne tukisanga wali nti yatemuddwa ne tutabaawo kikolebwa okuddamu okulaba omuntu afudde nga talwadde afudde ebyo ekiddako temutukola ki siba kiri addamu okuba tumanya mmwe ekiddako naffe tugenda kuva mu mbeera. Kitalo nnyo okufiirwa abantu baffe
njagala okusooka okwebaza abakulembeze ab'Ekayabwe olw'okufaayo okutegeka olukiiko luno, bakubireko mu ngalo. Saba tubasaba ekintu kimu, nkolagana nnungi nammwe. Bwe wabaawo enkolagana kiba kitegeeza nti ogwo omulimu gugenda kutambula buki bulungi. Era njagala kubategeeza bano bantanudde. Omanyi bw'oba oyagala okunchallenge ng'ondeeta mu bya security, kubanga bye bintu byensinga okukola ki okutegeera. Awo ntegeerawo bulungi, era oba oyagala okummanya kalaazi zange gwe weenyigire bumenyi bwaki. Ndi musajja mulungi, nseka, nkola ki, naye oli ne bwaba mukwano gwange naye nga mukyamu, manya nti ogwo gufudde. Oba okoze ki? Ekisinga okunnuma kiri ekintu kimu, tukuŋŋaanye wano nga balaba mwenna mwenna wano, naye n'abatta abantu nabo tuli nabo. Kati tonsuubiramu kukuwa kiki kye tugenda kukozesa kukwata bantu abo, kubanga nabo baabano bali wano, nabo bazze bawulire obunafu bwaffe bwe tugenda okubwoleseza, baddemu batuchallenging batte omuntu omuki omulala, kubanga kitegeera mwebali wano. Nabadde nzija saategedde nti neddiso yalowoozezza ekintu kyekimu. Ebbaasi eno nange nagisaddemu obupapula nga njagala ekintu kino kikwata ku buli muntu yenna. Nange kinkutte kubadde omusajja w'effumbe muwulidde wano, bagambye ani? Sekabira yali wafumbe, ne Kaweesa naye namuwandiise wano nga naye baakola ki? Baamutta. Ndabye mwenyinaze wano ng'akaabirawo amaki. Kitegeeza nti sisobola kubeera musanyufu, nange ndi muki? Ndi munakuwavu. Sekendere ne be batta Muwaso bonna bonna bannayuganda, tuwuliziganya bulungi. Tewali muntu mu Uganda gwe twagala afe ebintu ebyekisiru. Senga omusajja omusirikale wano ndabye waliwo obuzibu, wano weetaaga kukwasisa kiki? Maanyi. Bameka abakkiriza kukwasisa amaanyi? Yukanisi? Kati awo tujjemu katemba, oli ne bw'abeera mwana wa ssengaawo naye nga yatta omuntu. Tuwuliziganya bulungi? Nga kiziweewo yatta abaki? Nga kiziweewo yabba? Nga muto gw'ozaalibwa naye mu lubuto lwa maama we ye yeenyigidde mu bubbi mu Kayabwe? Mwogere. Mukole ki? Bino byensinga okwagala mu byonna, lwakuba mukubye nze, mukubye ne mukuba. Naye byensinga okwagala mba nkola. Nze yalowoozezza luno olukiiko ejja okubaawo nga ntereeza ki? Mirembe. Saagala bizibu mu kitundu wenkola. Nja bakolera ojja kuva wano nga towulidde nti DPC yali anguzi. Nja kuyamba omunaku asembayo wansi. Naye saagala kalulu, temugamba nti nsaba kalulu. Sisaba kalulu. Naye yenkola yange. Bino binnuma nnyo, leka tuwulirize. Bino binnuma nnyo nga mpulira poliisi. Bino bye twambadde ebyammwe, n'omusaala gwe tufuna gwammwe, musolo gwammwe, mutuuka ne mulowooza poliisi yammwe. Ekibuuzo bulijjo nkyebuuza. Naye kati muwandiikira kinga ne footage ya poliisi y'abantu yammwe. Era kyova ntambula, njagala buli omu andabe, buli omu awulirize kye njogera. Ate mbawa amaanyi ng'abantu n'okwesiga poliisi 100% nga nkyali DPC w'empiki. Kyova mbagamba poliisi y'e Kayabwe yonna kuva leero mpya. Benaleseewo be ba traffic bokka.
nakuleetedde abasirikale ne benaalese tobamanyi bonna bapya ababaddeyo bonna nakoze eki mbawadde sisitimu empya mukole nayo saagala kuddamu kuwulira kulajjana nze lino lyekkubo lyange nga nzira waka era bwe ndiba nve ne Buganda nga nfudde bandimpisa wano saagala mpite mu Kayabwe ng'endeberwamu ziri waggulu njagala mpite mu Kayabwe nywemuko ku mazzi ate njagganywa nja bamanya mwenna nga bwe muli mujja kumanya obulungi bwange n'obubi njogedde nga nakamala n'emyezi eki ntera nnyo okukola enkiiko mwegenderezenga banaabe ebigambo ebingi nga tufunye obuzibu mwegendereze abatera nnyo okugjayo emitwe nga balemesa poliisi okukola oluusi mwegendereze nnyo bwe tuba mu lukiiko abaagala okutabula mwegendereze nnyo bano abalowooza nti bamaanyi nnyo naddala nga tuli wano mbawadde ekyo ebirala byammwe mwaba bamanyi nze sikola ki mukitegedde so tulemu okulajjana ate mubeereyo mubonaabone nga solutions kweziri mbawadde sisitimu mpya eya poliisi mugikozese bulungi ekinaaba kiganye mumbuulire waliwo ab'amagye beesanjudde baliwa mbadde ne IO tulina ditaaki y'amagye wano ku lusozi tulina n'abakuuma bridge tujja kukwasaganyiza wamu ne forces za diso ne intelligence mumwe ate naasanyuse nnyo bayizawo ne Kayabwe mwatuwadde buli kimu n'obupapula mu buwandiike naye tetulina kimala ate mwaba atuwadde naye kibeere kyama kibeere kyama n'obupapula bwe bawadde mwegendereze nga mubuwandiika wandiika akapapula nga weekwese muno talina kulaba kyowandiise naye information mwatuwadde mwebale kale tubalamusiza bana Kayabwe mutusonyewe nnyo ebibaddeko birudde nga biriwo wano nakati bikyaliwo naye tulina okukola ki tekikulu nnyo security nze mbadde mbasaba buli omu abeere empega ku munne ate nekirala information mugirina naye tumagala gituwa information mugirina nze bintabudde wano abasajja tuwadde opupapula baganye buwandiikako RDC baganye kuwandiika opupapula waffe yes fe tulina kubanga tulina abantu bututeberezako naye nabo buwandiika opupapula nimubutuweereza tugattako ku bitulina nitufune ekituufu kyekiriwa kubanga mu maaso gaffe wano tumugattako ku information gitulina naffe mba mutuyambako naye bumugaana ememo yaffe kubanga kino tikiriko evidence nti naalaba namulaba ng'akola bwati ne bwati naye community bwevale neyogera ku muntu nga tufunye omuntu omwe ayogerako abantu 10 oyo tawona oyo tasobola kuwona kubanga twali evidence tewali alaba nti ono yassoono tewali abeerawo tewali anoonyerezaako tunoonyereza wadde tufunayo amanya g'abantu naye tutulina bukakafu tujja kukwata omuntu wano mutandike mugambe kati omwatute waki naye mutubanga tulina bukakafu kuva mu bantu oba butuyambako nnyo okukola emirimu gyaffe tuludde nga tubagamba abantu mubeera nabo mu bitundu naye abantu kasita yajja mu LC n'asasula esente za LC omuntu oyo muleka n'abeeraawo ate nga mulabe omuntu oyo aba mulabe tulina abantu banjawulo tulina bakongo tulina batanzania tulina banarwanda tulina baganda tulina banankole naye buli omu nga mulabe omuntu wadde mu kitundu musabe ndangamuntu musamale tumwogerako yavaawa yajja atya anoonye kiwano abamahoteri abasuza abantu nga tamanyi gye bava twabagamba muteeko
era mbere nga muwandiika abantu ana so mutuyambe naffe tukole ki naffe tubayambe naffe tutudde bannange tubeerewo ku lwammwe naye information tulina okufuna first information tulina okufuna tugijja mu bantu mwemulowooza kiki tumulowooza kino kiki kita abantu wano mulina okulowooza fyonna tukolere wamu muwulidde mulina okulowooza fyonna tukole ki tukolere wamu bateemeeni mu registaringa abantu abali mu bitundu byammwe mubabeera factory weeri waliwo chairman ukwatagana ne manager wa factory mumanye abantu abali mu factory bameka mupango by'obwezi guno baliruddawa chairman buuza abantu bano balirudda oza nokunkubira simu nompita nogamba diso waliwo abantu abali wano sibategeera mbansi tukulako mangu ninkutuukako naye obusirikira information twagala kwogera batufe tunakola ki bannange so nolwekyo mbadde mbasaba muwulirize mbadde mbasaba obupapula bwaffe buyitamu sembera kwebbali tutegereko erinnya obupapula bubumala mubuwenze nze ngenda kukwata nze kenyini mubumpe wano nze ngende nabwo neyanzeege tuyanzeege waliwo ebipapula biri mu kutambula kati ndowooza enamba ejja kusembayo namba yange y'essimu nina essimu 2 0772 mufune amasimu mugajeeyo edi 0772 62 0 ne 1 oba emu 85 ne 0757 kabamale okusevinga eri tutandise ebyokubiri 07 57 87 37 11 yanze mu byogeddwa obweyamu obuweereddwa bwe tumala okubikwasaganya obulungi tugenda kulabika obbanga insecurity esobola okuvaawo era abakyamu tujja balondobamu kubanga ffe abantu mwabasingira ddala okubeera abangi. Ekirala ekijja okusembayo okuluma DPC eri n'ab'ebitongole RDC abantu bano oluusi bafuna ennyiike y'amaanyi ne bwe bandiyambiddeko poliisi ne batagiyamba era kyova olaba abantu abasinguddeyo okusinga okwogera kyekibaleetera okugamba nti kyekiseera balabika obbeera nga beekuuma naye ate mu ssemateeka n'okukwatisa amateeka omuntu owa bulijjo bw'akwata omuntu tasobola kumutwala mu kkooti n'ebigambo bya chairman owa district AMPG abagenda maaso n'okulaba so TV tubadde twagala mutukirize byonna byemuwulidde bivudde ku ttemu erigenda maaso mu bitundu bino eby'ekayabwe nga mwalabye n'omusezi eyabadde ate ayagala okulya kweja emirambo emingi egigwa mu kitundu kino ng'agamba nti nedda abafudde bangi nnyo tebasobola kutwala nyama ng'alaba n'agenda maaso n'okutandika embeera eyo gibwebwena nga yemwagenze maaso n'okubanga mulaba ku ntandikwa bwe twatandikidde Unveiled Experience ey'olunaku olwaleero. Ebigambo bya chairman byebyo owa district n'abalala abazze maaso n'okwogera naye twetaaga essaala y'amaanyi wamu ate n'ab'ebyokwerinda okuyamba ab'ekitundu kino mu mbeera egenda mu maaso ku butemu obuliawo n'obusezi obugenda mu maaso mu Kayabwe. Robert Mutebi nanyini field yasene ekikoyo ne Isaac kyagambiddwa twatambulira olwaleero. Omwaka omulungi gwe tubaagaliza 2024 ogw'essanyu n'emirembe mubeere bulungi mweraba.